Bw'olootanga abaana abalongo naye ng'oloose misota, bisaanyi, biwuka, biki ng'olaba bifuluma mu nnyumba, akati nga weegayirira nnyo baana abalongo temugenda era n'olaba nga ogabula entabaluganda ate n'olaba mu ngeri y'emu ng'oli mu mbuga gy'otera okugenda ng'olaba ekikututteyo kuwa bubaka obwo era nabo ne bakugamba nti gabula entabaluganda oba emmwanyi. Ekirooto ekyo kiba kyogedde Luganda. Omwami ono yeddira nnyonyi naye sitegera lwaki tategedde kirooto kino. Okwegayirira abaana obutagenda kyeki? Balyaki? Kiki ekibafuula abooluganda? Kiki ekizaawo omukwano gwe nabo? Lwe lukolosoofa oluggiddemu entabaluganda nti bw'oba gy'otera okugenda ng'otera okukolerayo ebintu eby'enjawulo era ne lubaalewo n'alaba nti gy'otera okugenda ke mulooseeyo ng'ogenze n'oddamu n'obwo obubaka era nabo ne bagagabula entabaluganda okugabula bijjulo by'abaana. Ebijjulo by'abaana bye bikola omuzzaŋŋanda oba ebijjulo bya lubaale kubanga bikola ekkuŋŋaanyizo abantu babikuŋŋaanirako oluusi nga beetabye ku kijjulo ekyo oba okulya ku ebyo by'otegese era bye bikomyawo obumu mu bw'emisambwa naawe oba okutabaganira awamu. So tebagamba mpeke buweke ez'entabaluganda nti ogenda oziteeke wali. Kituufu nazo zikola omulimu gwe gumu naye kati abo babeera bakuwadde mweso balongo abo balongo ate bakabaka Ndawula kuba mubaddemu n'ebisaanyi. Kati ky'olina okukola kwe kugabula ebibala. Gwe tofaayo oba n'emabega kuba bigabula. Gwe bw'oli olwaleero enkya toddamu kulya. Onywa caayi n'olya ekyemisana ate kw'oteeka ebindaazi biki bye musiiba muli eyo ku makubo. Onywa caayi gy'otambulidde n'olya ebindaazi kasooda biki n'enkyera n'oddamu kyemisana ekyeggulo. Akati gwagabula abalongo bwe baddamu era ne bakuwa obubaka bwe butyo leka gamba nti ate nakamala obbagabula ye abaana babadde ki? Nedda. Nga bwe weeyisa omuntu n'emisamwa gikyayinza okweyisa bwe gityo. Akati mu mbeera eyo ofune ebibala, amenvu, ennaanansi, wotameroni, emicungwa, obutunda, ebikajjo. Kati ogule n'obugaati buno bumwana akaaba bubbanzi, obukuyenge, obufaananyi ensaano. Mu nsaano eyo oteekemu sukaali, ofune omubisi gw'enjuki, ogabule ebibala ebyo abantu ate n'okubisalaasala ng'obutungulu. Oyawulako kko n'osalasalamu ng'obutungulu. Ebibala ebyo bagenda babikasuka kye twandiyise okusiga. Bagenda babikasuka nga bagamba nti abaana abalongo mwenna mbasigidde ebibala bino nange nsaba okumpeesa emikono ebiri. Kubanga okugabula obugabuzi abatabaazi b'osanzeewo tekimala. Olina n'okulaga nti ogabula abaana ab'ebweru n'ab'omunda. Munda ke kabya k'otwala oba oluusi mu nzimba oba yakabaka Ndawula oba enzimba yonna mw'ogabulidde. Ebyo ebiriwako abali munda. Ate waliwo by'ogenda omansa oba okusiga oba okusaasaanya. Ogenda okasuka n'ogamba nti abalongo mwenna bamunyeera babike n'embi baani batambulira mu biwuka ne mu bisolo. Abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala mwenna mbagabudde. N'ogenda ng'okasuka ebibala ebyo. Akati kubaddeko n'emisota. W'oteeka akabya k'ebibala oba munda mu nnyumba oba wa olina okuteekawo amagi 4 ejje eryokuna olikoona ne liyiikako. Abamu mwenuguusa amagi naye kyandibadde kya bugunjufu okukombanga ku ggye eryo. Waakirikombako katono. Okitegedde? Teekawo akabya k'amata. Sabirawo by'oyagala. Oba mu mbuga eyo mulimu abakulembeze bakukulembere mu ssaala. Okitegedde? Akati mu mbeera eyo oteekewo n'omubisi gw'enjuki. Omubisi gw'enjuki okyayinza ogumansira ku bibala biri by'otadde ekkabya bw'oba osobodde. Naye era nga buli lw'ogabula ebibala mu ndeku ya Ndawula Suwaddiiru
okakasa ng'oteekamuko ku mubisi ne ku bibala bino n'oteekako ku mubisi. Kati awo n'ofissaawo ebyokugabulako abatabaazi b'osanze mu kifo omwo n'ogenda ng'obagabula. Ate buli omu waliiridde waaleka by'alidde olw'ensonga nti bwe bamala okulya okomawo okuŋŋaanya n'oga nti nziramu okulondalonda essanyu lyange lyonna eryali lyabula olw'ensonga nti buli alidde ku bibala ebyo abadde musanyufu. Teri muntu alya kintu kiwooma ng'akirya anyinyibadde oba ng'asibye emitaafu. Omuntu alya ekintu naddala ebibala ebyo ebiwoomerera bimu birungi babirya basanyufu. Kakati bw'oba olonda ebintu ebyo baliddemu baga nti nziramu okuŋŋaanya essanyu lyange lyonna eryali lyagenda. Nziramu okuŋŋaanya akamwenyumwenyu akaali kanzigibwako. Okitegedde? Mu mbeera bw'etyo kati era entabaluganda zibeerako. Kati obwo bwe butabaganyi bwe bumu n'emisambu oba lubaale kyekitugabuza ebijjulo. Kansubire nti bwaka buno butegedde bulungi ow'ennyonyi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko, Munnabuddu.